Omutonzi eyatutonda n'ebiri ku nsi kwonna n'ebiri wansi w'ensi ebiri waggulu mu bbanga ne waggulu etalaba naye ng'ate gye biri, tumuddiza ekitiibwa, atenderezebwe. Aleeruuya. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'atuwadde obulamu n'enkuyege zikyatukubira enduulu hape na kwogera ku bye tugwanidde kukola mu mwaka mujja. Nankubadde ekirowoozo naye Mukama mwebaza, banjogera ku kino kirina ekigwayo. Mukama mulungi, ekyo nkimwebaliza. Sigenda kwogera ku bye tugenda kukola mwaka guno oba evaluation oba kyo baki. Njagala kwogera ku kigambo ky'okukyala. Kutya. Njagala kwogera ku kukyala. Ffenna tukyala. Naye kuno okukyala kwe njagala okwogerako ku mulundi guno kwe kukyala omulenzi akuze mu myaka atuuse ng'agamba njagala kuwasa. Oba oli abadde ne munne naye ng'ayagala batereze obufumbo naye kiri kutereza nno kitanda. Ng'agamba emikolo gyonna kangikole, kale kati agenda kukyala. Ew'abazadde abazaala omuwala ng'agamba njagala ŋŋende nkyale. Nze bino mbyogera ng'omusajja Omuganda, Trevor UG, Uganda wano, amannya mbujjuvu Trevor Sserwanga. Ekitono kye mmanyiiko okukigabana, kuba bwe nali nnyumya ne bannange ku ofiisi eyo, nange Vincent n'abalala baaleeta ensonga y'okukyala ne mbaako bye nnyonnyolako. Kwe kuŋŋamba naye lwaki totukolera audio eno? Naye kale nja gikolera. Oli gye nasooka naye neebaza era nsiima feedback gye bampa nti twawulidde naye ate kino kyabuzeemu, wandibadde okiteeka kumu. Kunzo kale kati kwe kukola eno. Nzirayo wali we mbadde ntuuse nti omulenzi oba omusajja ayagala agenda akyala eri. Kino nakyo kansooke nkikooneko wano nti omusajja agenda okwogereza, mukawulidde, okwogereza ate bamwanjula. Esayidi y'omuwala yeeyanjula oba omuwala yayanjula. Ekirala, omusajja teri mugole musajja. Omugole is feminine, kikazi, kiba kikazi. Kawasa is masculine, kisajja. Kristo akomawo okukima ekkanisa ye omugole, Bayibuli emuyita mugole. Ssaabasajja Kabaka abasigadde baliki, bayitibwa batya? Tugende mu maaso n'okukyala, ekyo kasooke nkirekerera awo. Bwe bateekateeka kyandibadde ky'amagezi enkola eyandikoleddwa. Muyinza okuba abantu, tujja kgenda abantu nga 5 oba 4. Mwannyina w'ono omulenzi yandibaddeko, muganda we ne mukwano gwe. Ate kyandibadde kirungi ne mufunayo omuntu omukulu ategeera entambula y'ebintu, kubanga eri gye mugenda, oyinza omuyita omwogezi, tetugaanye, naye yandibadde muntu mukulu oba ayinza okuba bwa myaka gyammwe naye nga amanyi ebintu bwe bitambula. Kubanga eri gye mugenda ku buko, ono Kawasa oba ono agenda okwogereza yandibadde ku kukyala kuno, okuteekateeka agundi y'okukyala gwe mukolo oba ensisinkano etegeka okwanjula. Kuba musobola okugenda mu kukyala kuno ne babagaana, ne batabasiima, oba nammwe abagenze ne mutasiima. Kiri sayidi zombi. Kati okuteekateeka kuno njogedde ku bantu abagenda, bayinza kuba 5 ne 10, kuba ndina munnange omuntu abadde twogera n'agamba bannaye temujja 5 mujje 10 kuba tuli bangiko ate tusobola kyebeera, twagala babe ab'esayidi zaffe nga weebali abawera. Okay, babasabye bagende 10. Kati awo mba mwongeramu ku bakyala. Kati n'ebitwalibwa birina okuteekebwako omutima.
ojja kumubuuza nti eri bagenda kwogera ki? Emboozi si nnyo nti ebeera nteeketeeke. Naye emboozi enyumizibwa egwawo yonna eguddewo. Muyinza okwogera ku COVID, muyinza okwogera ku mupiira, muyinza okwogera ku byokulonda. Emboozi egwawo naye nga ono omuntu omukulu, because mulina okubeera abeegendereza nga mugenze ku mikolo gino, ku kukyala kuno, obuteesittaza bali. Sigamba nabali bbeetu okubeesittaza okwogera naye kulina okuba okwegendereza. Baagala balabe, nammwe nga bwe mwagala mulabe, mwabagenda okukyala, bali bangeri ki, bali batya, taata anyumya ate nga naawe baagala naawe bakulabe. Onyumya otya? Gwe mukisa gw'olina, nabo gwe balina okuwulira bw'oyogera, nabo obbawulira bwe munyumya. Kuba kumanyagana, ngambye kumanyagana, kusisinkana, mwekiri nnyo. Sooke tuddeyokokko emabega ku bintu ebitwalibwa, kuba nabyo bya nsonga. Ebintu bino ebitwalibwa biraga omulenzi ono oba omwami ono enteekateeka ye mu byennyingiza, mu bintu bw'atemaatema ensimbi z'afunye mu nkwataganya ye y'ebintu awantu mu maka ge. Bintu bye bireetebwa, naye batunuulira nnyo obwongo, amagezi n'enkwata ye y'ebintu. Kansooke nkole eringa Muzungu ayinza okuyita breakdown y'ebintu ebitwalibwa. Oyinza okutwala enkota y'ettooke, amata, sukaali, oyinza okuteekako soda, bano abanywa bbiya oyinza okugaa nti tutaddeko bbiya, oyinza okuteekako eccupa ng'emu eya wine, oba omusajja omutambuze oyo John Walker, sukaali, omunnyo, watermelon, amata simanyi oba nagamenye, ebintu migaati, blueband, amajaani, oyinza n'obateerako ginger bw'ali powdered oba cinnamon, ennyaanya zijja kubaako, naye ng'olina engeri gy'obitemaatemamu nga ennyama njogeddeko, neba n'engeri gy'obipimamu nti biba buli kimu ekikoonyeeko naye nga ekirala tekisusse mu kinnewaakyo, oba ntegeerekeka mu ngeri gye nkireeseemu. Ebintu ebyo nkoonyeeko emabega nti birina engeri kye biragamu entemaatemayo. Ekintu ekirala otuula kagamba ebintu bino bibaako kye biraga, presentation ne kikyoli. Kansooke nkole audio eno ekome wano, ate nkole ey'okubiri. Mukama abawe omukisa. Trevor UG Uganda.